Alright, Ronnie Sport mbanzize bannange Lukwago yalamye bulami, Lord Mayor, former Lord Mayor yalamye n'agamba gavumenti mundeke ngene nfuna obujjanjabi bwe mugaana wano mubanga abanzise ne muba munzitidde mu bulumi nkimanyi ngenda kufa naye at least munyangwize mumpe shortcut ebigambo ebyo birekawa gwe omusajja gwe gw'omulamuzi birekawa mwamusindika mulago yagaye tewali bujjanjabi bonna bwe naafunye n'abasawo bennyini bakola lipooti nti bo obulwadde tebagenda kubusobola tebabusobola bamuleke agenda abasawo be bamuyambe bamuwe obujjanjabi naye kooti teyawuliriza bamuleetedde ku Zoom kwe yabadde abantu bangi bavudde beemulugunya bannange ekirwadde kitutwala tetumanyi kiki kiri eyo so webitu ebitambula ye omukulu Ssalongo Erias Lukwago former Lord Mayor kyokka saasira bawulereza bannange omulamuzi weekubeko mu kifuba beerako omuzadde oba olumu nkozesaamu kale ku magezi amazaale ogenda nti kino kiri bwekiti ne bwekiti weewaawo olina bookolera naye bantu mwakate muli na balamuzi so weebito ebitambula embalire ya Buganda yayise Muteesa One University muyogeyoge bagenda bawa ekizimbe kiri gaggadde emmenga awo ekapeeka obudde bonna kigenda kuba kitandika baba maanyi nnyo abamanyi Muganzirwazza nga weefaanana n'ekizimbe kino kyefaanaanyirizaamu ekyo ekizimbe kigenda kuba maanyi embalira yayise yafulumye yakuzimba bizimba jjukira Ssaabasajja Kabaka ali ku mulamwa gwa kutumbula byanjigiriza ayina zi primary ayina zi secondary primary ziri ku magombolola so ne Muteesa One University bambi muyogeyoge essaawa yonna kigozi wowulira emiranga ekizimbe gaggadde kigenda kuba nga kitandika bassebo ne bannyabo so wetweyongerayo kaawo omukulu amanyiddwa nga Zaake Butebi Ssaabazoganyi MP wa Mityana baba agenda kuba akulembera akakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti sente zino zalagawa ziddawa zivaawa ebyo ekyewuunyisa Anita Amongo yaliko former MP yaliko former speaker agenda kuba naye atula kakiiko kano naye nga mwami Zaake ye mukama we katulabe neze nkimanyi mwami Zaake tagenda kubunyaabunya mukyala Anita Amongo y'okusinza byonna bye yamukola ye yamusonyiwa weewaawo munnange obeera mu buyinza amaanyi okozesanga matini ekyo kyo nkiwa mwami Zaake tajja kikola era tajja kituukawo naye ensi mugirabye ebyo gye bayita ensi osookera ku makya ng'olina amaanyi olina obuyinza ne bukeera ne buggwawo n'abantu b'obadde oyisaamu amaaso obalese otya onookolagana nabo enkya onookkiriza enkya okukufuga oba okukulembera so weebito weebiri katulinde tulabe mwami Zaake ffe tumwagaliza mikisa myereere na buweereza bulungi mukyala Anita Amongo gwe ate muleke gwe beera kyaliwe muleke tomubaako nambwa naye nnyini ajja kwekuba mu mutima lilla alijja n'akwetondera ajja kwetondera weewaawo nti yali takwagala naye byonna yabikola naye ajja kujja yeetonde alabe nti munneegwe tewalina musango omwami Zaake twagaliza mikisa myereere mikisa emirungi alla kulembere buli kimu akuteeremu obwangu kyonna ky'ogenda okukola oleme kusanga miziziko Mukama Katonda akwanguyize obulamu okulembere bulungi nnyo oweereze bulungi abantu nkiwa nze omu ku bo amanyi nti mwami Zaake tojja kuyiwayo bantu ate era tojja baswaza baagala nnyo mweraba kulwa Katonda n'ensi yange.